ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musamba kasesa tufeme mwafa radio simbe mpologoma enunje edeme kubuza kolera josizira kwa mpozi ngate otumbude tugamba nti oli wakabinyo wale kubera mpozi ngate otu kwegamba ngoberawo ne tubera ngatambulamu nze nawe tuli mu mwaka mpya 2020 omwezi gwa Januari bote otambuza ekintu kati ngate tukitambuza mu ngeri yeri nyini jowulira ddala yenyini tudakika munane zakata ku sawa esatu ezokumacha Wolokoso mu weekend taxi mpozi abera ayingirawo esawa eno yenyini Zesula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya omugwati bwancho mpozi atekati mbera nyingirawo mu ngeri yeri yenyini ntugamba nti katugenze musawa yini eye Wolokoso ne mugamba nti kati sawa ya Wolokoso 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 wanji katemba chali mazo kuberanga mbafuna bulungi nnyo njagala bulete kubaddemu abali sexe muko Haji Titibya lutuwe abagogola sibetaaga nawe Haji Titibya lutuwe mumpe ku salamu kale kirabika laavu yaggwamu. Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ajati bange bwe bati bakajasti bati. Haji nawe lutuwe. Nja kuluba wasinga muberanga mumaze okuberanga mwaniriza mpozi omuntu owekitiibwa omukulu ennyo amaze okubeera mpozi nga yengerawo okuvira ddala mu State House Direct MP2B Tusanyisa kulaba anko kakalamu ebiruma kalidi kansala mulamuso mukulu eladde zadi eladde bannakayunga yewa yenyini watuufu yonna wajja shoka nawe anko kakalamu tolwa wolutuwe ale banywanyi okay nyagala kubuza ko era sokwate batumude mpologoma enuje yedembe kuchera musamba kasiri sasatu afe mwefe bedi esime mpologoma enuje yedembe banyonyo batwa kuchera mo bia kasiri sebu ne balafa batwa ku www.bedi yagala kubuza ko era sokwate ngo tumude Wolokoso amachako nako wetu tugere kwatanikira kunsonga mpindi lipo kuzama tukiriza tine tetunda chetwabadde omwaka 2022 tudaje tuizo kwata tubateka mu matuga mweso kwata mu kiwuli ati wamadala ati mwesimbu do kubatege kurire echo chenyini cyo no kwatengo ulira side yo zakubuzako no kwalirizako side yeno zeka kalamu de answer wo mulembe guno. Okay buterevu ne tugamba ndi tutandikidde mpozi era ku stiru ku lutalo atolu kyagenda maso lwenyini mpozi atenga twalutandikako wano ng'olusaaga newe twogerera bagamba nti ennamusa etuse ku nyoge which ewede twakuletera mpozi omulogo w'omutegesi w'ebivulu mpozi Juma Balunywa omwami Kiwanuka ngono mpozi agamba mbu ye yaloga State House nefukamira bweto nesobola okubeera nga ewaddiiru obanga eyisa mu ddiiru ya mwami Balunywa ey'obukadde 8 nekutuka kyokka omulogo ono wambi mpozi n'atasimibwa era n'atafuna kantu konna wadde wabula sitole eno olwafuluma bwatyo omwami gwa Juma Balunywa yavaayo mpozi n'agamba okuyiga Kiwanuka bubi nnyo ng'ayebuuza lwaki amwononera erinnya n'agamba agenda kumusiba newankubadde ng'amuyigidde ebbanga ddene nnyo akyabuliddwa okumulaba ne twebuuza abaffe akoma mu kkubo n'addayo oba naye baamuloga n'awunga naye Kiwanuka atukedde ku makya kuno katulabe kyagamba. Ogamba otya Kiwanuka? Ndi bulungi sewo. Oli bulungi? Ogamba otya sewo? Jendi. Kakati soko tubuulire olwamala programu efulumye. Kati programu emala fuluma Deo yasoko okunkubira mwanyina wa Nakajuli nambuuza Kiwanuka wakoze biki konza ate bitya biki betuwulidde ku Simba ku Wolokoso ne mugamba ekyo kikyali kituuza bwana banga tannaba kunda bamukumpa mukuliza muzigo nja kugenda ne mu mpapula ne mawulire kati ye yawona ajjako essimu kati simu yaddamu okunkubira yava baba bakatumwa kati bakatumwa
wange ankubira ngamba ndi mukuziika nti naye Nakajubya aŋŋambye nti omutadde ku mpewo omwanise koza baba nti sikumwanika wabula ensonga zentaddeyo zeezo era nga bwe zaali azikubuulidde nagamba akale nze mbadde sinaba kumanya nnyo kyamaanyi naye nja kuddamu muwulize konze kale kati oyo n'avaako kati simu yaddamu okunkubirwa yali yamuvubuka naye saamumanya naŋŋamba kyono ekiwanuka Saalongo nti oguddwako omusango ku poliisi y'e Katwe balunywa kunoonya era akwetaaga naye tugenda kusanga Nakawuka tukwate konze Nakawuka Saidi wanti ku poliisi konze kale mujja kunsanga wendi noka naye nedda gira ddala waka walunywa oyo yakolaki weyajja nkulage ne mwe yatuula nti weewo enju yaffe mwe yakolaki mwe yatuula ne wetwakolera emikolo tugabudde buli kimu ne weyamira nga bamukubira essimu nkulagewo kati balunywa bankakasa baŋŋamba bajja nange embeera mugumu ŋŋamba nkolaki ninde ne mbagamba mba muzze nyinako wendi munkubire nkole ki mbasisinkane ko bo kale akati nga nninda saawa 10 ziweza 7:89 zitugenda mu saawa 11 balunywa yendi nga nkubira aŋŋamba alo ono musawo kiwanuka nze yenze mbadde njagala kunkolako gyoli ewaka abega alabo bankolaki oba gyoli ndi waka konze wendi jangu koye kale naŋŋamba naye bana onoba natuka saawa mmeka mbadde nkyali waka konze onaani nanga kyakitufunze balunywa konze emuko obedda gwankubira nti naye mbadde njagala nzija ebintu tubimalirize oleme kuddayo mawulire konze mukonze wendi saawa yonna koye kale olwo ate ojjukira amaze okumanya nti agenze ku poliisi era nze nali manyi bajja na poliisi nga nninda musajja ziwera saawa 12 nga ŋŋamba ntuuseewo ewaka naye sikulaba ne mugamba kanzije nalongo musanzeewo nti ewaali ŋŋenda ntinatina ntuuka ewaka nga balunywa simulabangako nalongo mubuuze waayi balunywa baŋŋambye bajja bali bazze ko nalongo agamba tewali n'omu yakoze eki yatuuse wano kati baba tukyali mu kubyewonaganya ate simu yeemu eyoole yaŋŋambye nti ye musirikale eddamu enkubirwa oli ludda wanga tetukulaba konze muŋŋambye muzze waka mutuuse muli ludda wanze waka wendi sinnavaawo nga bagamba ate kati badde tumanyi ogenda kujja eno Nakawuka konze mujje waka wendi mba munsanga naŋŋamba naye no balunywa nga gwe weesimbyeko munene nga ayina abanene ne mugamba ayinza okuba ayina abanene nga bo balabika naye ate nga nze nyina abanene naye nga tebalabika koye kale ojja bitunyonyolera emega w'emitayimbwa konze ejjuwa nawe emega w'emitayimbwa nzikiriza wendi siina we ŋŋenda kulaga ebbaluwa yange ngiina buli kimu ekinjogerako nkikolaki nkirina ne muga naye wandibadde mugezi n'ogamba balunywa nampa kyampadde kyonna kyeyajja mu State House kubanga amawulire go nagamanyako nti State House yagenda kakati okusinziira ku Nakajubi agamba kubanga Nakajubi akubira mukulu wange viisi amugamba nti mu State House President yamuwaayo mafuta obukadde 5 bamala obutuuse ewaka babutema atema ne Nakajubi amugamba omanyi nti tusooke tusasula amabanja agatubanjibwa kakati balunywa mubuuza ate muko tukoze tutya ko Nakajubi oli bulaza wange talina buzibu tunamuwa nga tukoze eki nga tufunyeyo endala kakati kiwanuka balunywa tewamusalira nti ojja kumpa omutima bwe guti balunywa nali saamusayira kubanga nali nkolera mukoddomi wange nga mmanyi nti bw'anaaba afunye kubanga n'omuzungu yajja era omuzungu nabali mbagambyeko yajja nga 22 ne babeera bonna ne bagenda Kasese ne bavaayo omukuddayo era talina kyeyayanukudde wabula Nakajubi yategeeza nti sente zaate z'omuzungu nti ate omuzungu yaleka tasimuludde na package kakati abasirikale wano naawe wabakwatamu lwaki tebajja kukwata abasirikale ne balunywa emyezi obuda essaawa zino waliwo gw'otambaala kaliye balunywa yandabanga ndi mu kasajja kati nanyooma kaliye n'abanene ne ŋŋamba bwe babanga banene kale katwerage era nze kyemmanyi tukyalepuka ne balunywa bwe yambanga ddala amanyi nti namukolera n'atampa ŋŋenda kusigala nkozesa amaanyi aganga ag'enjawulo kati ne bwekinawo kivudde mu mawulire nsigale nga mmulabako era ensejja mmulaba nti bagambe kiti balunywa yaggwamu oba bamwali kubanga neddiro y'omuzungu kati gyabala era nayo ŋŋenda gisazzaamu endagaano twazikolera wange kati ng'ensonga zeezo kati ekindeese kusimba nfuntiisibwatiisibwa enkya neggulu baganda bange bali eyo beeraliikirivu bagamba kiwanuka balunywa agamba ki ye agamba agenda kunkwata anteeke gyantadde oba kuwamba ampambe naye ng'ate balunywa akulembeddwamu Nakajubi mwannyinaze akulembeddwamu olina abanene basobola okuwamba ne balimanya waji oli ekyokumpamba balunywa akyerabire
tekisoboka ojamuyita mu nkwawo otyo ekyokumpamba akyerabire tasobola kumpamba talina wayinza kumpitira lwaki bwabanga ddala abanene baaliwo lwaki teyakeerekya n'agamba ti kaŋŋende naba abanene bali bantwale mu state house era yajja wange kitegeeza ate zaayina abanene abamusingako aba tasobola kunewombagana wadde omulundi n'ogumu wabula nze kyensaba balunywa abeere mugezi azze omuzigo nze kyennemeddeko kya muzigo kati oyagalaze omuzigo gwa sente nga mmeka ne bampayo obukadde 5 kubanga sisuubira nti yafuna miliyoni obukadde olabayo pulezidenti bwaba wakwata miliyoni 5 n'azimuwa nga transport just kati atoola ekikutiya kati gwe owakasizawo kiwa nti diru endala yakutuka ng'ogyeko transport gwe yafunayo hali diru endala era bansomeramu bakama bange buli kimu bakimbuulira nze mbeera oyinza nyigamu bunyizibwe nti nenneebakamu katono ne baŋŋamba ensonga nti ziri bwezi ne bwezi naye nga kyennakuma okumanya nti balunywa ateeka okuba nga yali mu miliyoni 8 esebo kyobola ndowooza omukulembeze yagamba kamuweereko transport asobole ozituuseeko naye kakalisoke nkubuuze okola otya okubeera ng'okwata mu pulezidenti kakati pulezidenti oyo omulaba jajja mwami osobola okulunda eggana ly'enteero nga tolina kaliisa nziramu kaliisa ye jjajja omulunzi yalunzisa enti naye gwosobola okubeera n'eggana nga jjajja Museveni lyalina nga tolina kaliisa kitegeeza naye alina tosobola kufuga nsi eno nga toyiriko kawumpuli nga toliko ne ate kakalama alina ki kakalamu engeri gyali mu tekinologi tabuuka kubanga alina kiwanuka ono ye wolokoso mu weekend taxi